omulungi atulaba ku KTV nkwaniriza nnyo akongeza akolunaku lwaliro akubuza kusimulala omulangira Mwanda Frank program yo Kingdom Torch tugera kubeera nga tutambula naye pakisa zijja kubeera nnya n'ekitundu nga tugera ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate era obulya olw'okutwaliza wamu mu nsi yonna. Olunaku lwaleero bingi ebikoza muli mu makooti wabaddeyo ensonga za kanyamunyu omusango omulamuzi agongezaayo tubadde n'ensonga ezigenda maaso eza Sheikh Haruna ezo nazo omusango gw'abantu bavunaanibwa abazibatta abaisiraamu nagwo gugenda maaso mu kooti ate nga ne mu parliament newaliyo ensonga ezibaddeyo abaminisita bebulankanya n'ebintu bya sipiika babadde balaga obutali bumativu n'embeera eyo egenda maaso ate nga era mu parliament y'eggwanga abakulu abalondebwa omukulembeze w'eggwanga okubanga baddukanya akakiiko ak'ebyokulonda nabo bakyabadde mu sabiiti nabo nga bakasibwa omukomu n'ensonga endala nnyingi nnyo minisita Amelia Kyambadde abakulu bamugambye nti ffe ng'ennaku z'omwezi 3 twali tusazeewo abaka akakiiko aka trade abaka ebyobusuubuzi baali basizeewo nti abasuubuzi bonna abali mu kikuubo abali mu maduuka gano naye nga bazungu nga bajjanga omusiga nsimbi tugenda okutuuka mu mwaka ogujja nga mu ggwanga tebaliimu. Amelia Kyambadde nabaga nti mugende empola waliwo amateeka agatunuulira munajjukira ku byaliwo ku nsonga ez'amazzi aga blue wave ezo nazo yagamba nti bana ebintu ebimu tebisaanye kukolebwanga bwe tubiraba naye abaka bamugaye nti ffe asatu mulimu tusuubira nti abo bonna bagwira abazungu ani abali mu kikuubo nga beefuula nti bannayuganda olimu obwandibadde bukolebwa bannayuganda ffe tetwagala kubalaba nga bali mu maduuka g'abantu. Kale ezo nazo bwe zibadde ensonga ate eyo Ongwen Dominic naye mujjukira yali owa Ssabayeekera omu ku bassabayeekera ba Lord's Resistance Army naye olunaku lwaleero ate ensonga zikooti nazo okuba nga ezitunulira eya Hague kale etula mu kibuga Hague ezo nazo ensonga we ziri mukulu nagambye nti misango egyo 7 aje mu 8 nze sigimanyi nange nali bubeezi muntu yali akulira ku biregero bya mukama wange era nga sinze ejje erya LRA ejje twali tukolera wamu kale ogamba nti emisango gino giteeka ku nze misango egyo 7 simanyi wengenda kukola ki kubanga ate njibuza ebiwe bitu bibiri mu ggwanga lyaffe wano mu kibuga Kampala embeera weeri omusana gusibye gwaka n'empewo nga nayo weeri mpolampola era nga program Kingdom Torch bwe tugenda watambula ebintu nga bitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nina Honorable Majegere kuza kutoka KTV neyanziza muto wange Mwanda Frank ne muganda wange Kulunsuuga Simeewo n'abatulaba okosi na ame wange Ndeje Kibutika ejo sula eyo gyensula sibo kikirira sibe nkikirira izo kutisa Honorable naga ekasande naga kazina sibe nkikirira abantu bamunya East Constituency Mayuge era batulaba n'abe Mayuge bamutulaba mbalamusiza ku weekend twabadde Wakyabazinga yatuyise omutuufu kozi ati byatire Kyabazinga yagala kuleta crisis abazinga walifitu mwenda twabadde Wakyabazinga yatuyise ng'ababaka aba parliament era nteekamu amakanzu gaffe mwera ne mugwayo abamu eri abali wabweru tebasobodde kubeerayo twabadde ne speaker naffe ffenna ababaka netwegeyageyamu buteye mutwala Wakyabazinga Wakyabazinga olwedde bwe buli okulembeze bwe maaso naye okubeera nga wetuli osoga bweri nga Kingdom obanga Kingdom tukireeta mu Luganda Wakyabazinga nga buli bumu kiba kibi bwe mubanga mwetemyetemyemu mwetematemamu n'oli ayagala okubalumba kimanguyira naye bwe mubanga muli kitole lesi agamba eyo gyengenda so kyetwabaddeko okulaba nti lwayogedde ku bintu bingi tukola tutya Obwakyabazinga mu maaso olaba nga buyamba abantu omuntu wa wansi ate ne tusobola n'okubeera nga tuli ba mugaso mu gavumenti awamu banabafuzi bakkaanya kati oba biseera ebirima begamu alina obutakkaanya awo ngono waganze ndagidde kino ng'ebusoga wali agamba nange nalagidde kino ebyobufuzi okukkaanya ekyo wona gy'ogenda
oba wano mu Buganda oba mu Western era ojja kusanga ng'eriyo era obukubagano naye oluusi mubuteeka ku mabbali ne mudda wamu ne mutambula. abatulabira abatuwuliriza abalaba atwamanya Kingdom TV KTV balamusiza nnyo banyabo ne bassebo ab'Ekasanda South balamusiza mu ngeri enjawulo. Amanya geego obasinga baganda Afande Simeo Afande Simeo bakulaga omuntu amukulaga mangu naye amanya gange Simeo Muwanga Nsubuga mubaka wa Kasanda Maserengeta muri simu bende ab'Ekasanda balamusiza tubazumuka bakatonda kuba agituwadde ire mmere sebe tuse bakira kasuli kati yengera bijanja tukuba batuze banga bekigalama mbasaasidde nnyo lwamutuze munafu yafiiridde mu Kabenje ati omugenzi Fred Kyagulanyi okuziika Emadudu ali nammwe abazze ne tusuuza bannaffe abafiiriddwa ekiro ekyakasiza olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala sebo nkubaza okuba nti okyazza ne mubaka munnange oyo programu ezeezatu zitambuliza wamu tubeera ffenna ku mpewo ate nga nange mayuga ebisebo nakolerayokko nga nkyali musirikale bakukasukakukeeyo nalinga kwendikola nga batwalayo for special operations kalinga balaba eri Kasese kati babajja kwendikola abali kwendikola bali Kasese nga bajja kwendikola embeera bwetereera era sebo ku nsonga eyo njagala okusaasira abasirikale baffe abatemulwa Kasese ali n'abantu bennyini n'abantu abafiiridde mu mbeera n'ab'Ekasese nga bw'omanyi nti bannaffe bano baganda baffe ne bannyinaffe abakonjo ng'ogyeko okuba Kasese awala gye basinga okuba obungi ye Mubende naddala mu Kasanda South zewenkiikira mwe bali bangi so njagala okuyita wano ku Kingdom TV kusooka sanga kwanzikana gye muli abafiiddwako ab'eŋŋanda zaabwe tulaba nti embeera weerijja kudda mu nteeko ngenkola babeera muno obumenyi bw'amateeka oba omuntu yenayina atebereza okuba nti yazizza omusango mu bino byonna ebyaliwo omuntu ebina okubanga byajja bimaliriza namulamuzi mu kooti. awo tugenda okuba nga tutandikira omulungi atuba ku KTV tukwaniriza nnyo tugenda tubale nnyo okubeerayo screen zaffe kubeerako enamba ey'essimu kosa okuba nga oyita alina nga obuuza ebibuuzo byonna nga bweyagala ebiire nga bitambula saagadde kusukkawo nasoose kugamba kigambo ekigamba nti ngenda kuzunguza 31 mu Desemba tugenda kubeera mu kisaawe ekyennakivubo nga balagula naffe tulagula ekyo njagadde nkikutegeeze nga sabana agenda mu maaso ekigambo kya Luganda profesa kiri prophesying honorable ebigenda mu maaso mu ggwanga twalabye abantu babiri battibwa mu Uganda ya weekend yakutandika n'Afande Semeo asina bagenda eri honorable Majegere waliwo abantu babiri abattibwa ewa Meja Juma Seeko bali bodaboda omuntu omu gye tuwangaalira nze nganzi gyempanga nyimanyi tubeera n'abantu baffe nagamba nti ensongira waweeraga nti njiraba nagamba nti bw'olaba nga omuntu atandise okwekengeza omuntu naga budde ayisewa nakwate mundu amukuba amasasi abafunye story bagifunye mu ngeri buli byegifunye mu ngeri ndala njogera ku muntu ali wansi naga nti oyinza okukyala ewa Honorable Semeo nga tebakumanyi naga olayinza okuba nga bemukubana bali mukukola ki mukutta abantu bali ku bunkenke kiki ekigira maaso bw'oli afande bino kikirwa kibijja kati abantu eggwanga lirangirire eti eggwanga liri mu katyabaga kigambo kinene naye sibulabawo obungenge kiriza nti mwena muli mu kutya dukaduka abasinga bali mu kutya kati ekyabadde ewa Juma Seiko Meja ne Sheikh omune kiri okunoonyerezebwako naye nga ekyo kyenafunye nti bano abateebereza wamu babalabyeko mu byambalo byaki byamagi era ndowooza omukuumi oba mukiyinza okulaba self defense n'abakuba amasasi naye nga ekyo kyakoze sibe kirina okubeera professional
era kikola byakwatiddwa mu kubuza ogenda mu maaso nobwo temubuyiza omukulu wako kubanga bakutendeka olusirikale ng'omuntu omwekengedde katugeze kati ono yabadde mu byambala kitegeeza nti okuba nti yabadde ayina emmundu kibawo kyawaggulu nnyo tugamba muluzungu gamba shoot to disable tugamba oba wamukube maggulu agwe wansi so sikutta wakati omuntu okutta tekita founded fear onokulaba nti gwe ayina emmundu oba akuuma obulamu bwe buli mu katyabaga n'abo b'okuuma obulamu bwe buli mu katyabaga kati omuntu alina emmundu gweyina ekisi ogamba nti obulamu bwe buli mu katyabaga kitegeeza ate bali abakwaŋŋaanyi oba abakulumbi balina ebisa ebisinga kukyokola kukyoyina naye nga ekyo tezo kiyita isolated case tekiriwo ne balandamu eba wonna batulebegera maaso ekasese ne batunulira ebyabadde ku sheeka ono kikwatako kimu kati wanange omenya amateeka wonna bubeera mu nsi yonna gyekuli nimwamere okukola shooting zibeerayo naye kimu kibeera kitya nti mmwe abakwasa amateeka mukoze ki okulaba nti bano abenyigidde mu amateeka mubafunanga amateeka bakolagalagira ate muteddekawo na measurements ki waliwo ebintu kati nga Kampala ng'ekibuga nebwanebitwala bitulina okukola nze kyakula amazima era bulembera gatogera kumenya amateeka ngamba nti olunaku lwe tunakya nga Uganda abantu obukadde 38-39 ffenna nga tuli ku kompyuta emuweti obuzungu kyayita data bank ng'ekifaananyi kyo n'enjola zo zino ez'engalo ffenna nga byaffe biri mu system nga bwogenda ebbanka emu negamba nti banka obanga seitani negamba nti nyina bakasitoma obukadde 2 naye ngaobukadde 2 bonna balina ebinkumu byabwe n'ebifaananyi byabwe n'ebirala abyokuba tulaze walanyi wakati kakwe ekyokulabirako kati abantu ng'abo babazze oba osobola okuba monitoring ekyo nokyongerako nezituyita kamera teyetaaga kuba muntu maki kubanga oba omulaba byakola ki byakola era oba osobola omukola ki omumonitoringa kati tukyabulamu kye bayita scientific methods of doing police work science ekanga yakola ki waku science tolina we weegaana ebyaneno bikola obagamba nti tukyabuliddwa naye ffe abamu tetumanyi nakumanyibikola ye gavumenti mwowerereza akatati gavumenti erimu amasiga mangi ziri mu siga erya parliament nemubaka munnaye netutegeeza kintu executive ye minister ye police gebajje bebambega kulwandi byo bakola bagula ebyuma ebyomulembe Kampala ono kati alina okubanga ali ku kamera zokka Uganda yatuseewo tusobola nedda omuntu yenna kati ayiseko mu Nairobi Kampala Nairobi kilomita 6 n'okusoma kati buli Nairobi kamera buli ogenda ekuba buli wogenda mujjamu kamera zikuba ebifaananyi kisoboka nserese nyingi nnyo obusobozi tubuyina kati ebyo byonna biba byangu kana bala abakyami basiiko bana ebifaananyi byamaze dupakula ki obakuba byobugamba taata bwebiri n'ekikulu implementation kubiteeka mu nkola oziwani solution tugamba nti minisita webyokwerinda yangu palamenti palamenti mu president bweziti kibuga kyonna kiteeka okukamera tewali mwaka palamenti ajja kugaana ekyo kwako olwoba okitandise gomubaka monalebkibalaba ajja kugamba okibayita certificate of financial implication sente ekintu kyotesa zigenda kuvaawa naye ni minisita akulira ministry ajja nga yekyaleeta amasokola bagenda okujja ki okujja sente tekati abantu nga babakyami waseiko kamera nyobakubye biki kati ekifaananyi kyokka kyokwata kamera kyeyakubye nokitwala mu kompyuta eri gyenkola zerimu abantu obukadde 38 nekuleetera onalabekitwala emajigiri getwakubye ekifaananyi ku ssaawa bweziti yo kamera ekikugjayo bugizi nga bwoddira essimu yo essimu nakusomera essimu nogiteekamu muno nekuleetera erinnya nga wagisevingamu okiraba kati embeera bwetu nekola kinebeera so twagala nnyo kati ebintu ebya sayansi olaba tumala okumenyebwaki amateeka kalekikundu bamusanga wano masanafu olina bapapa kati okutyoka abasirikale kakati aba bakigundu obutemu nekoze nga ebyuma bino bwebiri niba musolo balwa nemubakola ki nemubafuna bodaboda zaabwe
yes kubanga kamera yeba yakubye ekifaananyi tukwatagana bwe nzirako ku kino ekyabadde Kasese ensonga Kasese nekyali nene era ekyalanda nalabe mawulire eti Dr. Crispas Kiyonga yagamba ebyo namanya nti bijja kubaayo statement ngeeyo mukadde waffe tumwagala naye ogwa bujulizi abalina okujja n'abakukyakati nga omukulembeze abadde nnyo Kasese nze era twabagamba nayeroza mukadde waffe oyo andibadde asigala namu mu gavumenti singa yabadde olagamba nti singa Kiyonga yali akyali minisita wa defense nga bwe yali bino biriwo lwakuba tali kwakyakala kusanga tebyandigaddewo tukwatagana naye omuntu alaba Kingdom TV essaawa eno gavumenti gyebayita gavumenti tebeera mu palamenti bwe tukolera amateeka executive eri tebeera mu state house president gyasoma naye gavumenti wano ku lugero jabira mu bitongole bimeka bisatu police gemaje prison ebyo ebisatu government wano wansi kibaba government teyebaka ebyo bisatu tebyebaka era omuntu atulaba obanga badde ogobera president singa abadde ayina mu nsimu ng'abadde afuluma ebweru bw'eggwanga ebitongole ebisatu bibeerawo wali ne bimusimula bebeera nabo bonna babeerawo nabo basatu balina okubanga webali it is a must nebakuba saluti nabagasebo ekintu tukinywezeza era bw'abadda abasatu balina okubanga bakolaki ne bamwaniriza bagiwambye baba muwambye kakati singa olumba ekimu ku bitongole ebyo oba olumbye gavumenti kibaita okulangirira olutalo noga nti kati nangiridde olutalo ku ggwanga kugenda ne mu gavumenti ni Kampala tekibeera kisagenda mu Serena noyita abamawulire nedda naye ogenda n'olaba poliisi emu n'ogifuna n'obakuba n'obajjako emungu walomasa okulangirira olutalo kati ekyakolebwa Kasese kizo bakola ki kwali kulangirira olutalo ku gavumenti obaani akikola naye okutematema abapoliisi abaali ku duty abaali balaguna byetwamanyako tekyatandika muzuli ata spark off netera okubatematema nobajjako emundu ekyo baita declaration of war kakati nga parliaments kakati awo ekyatwabe kijja luvannyuma naye kwandi omusirikale ono aliko official duty akuuma mirembe nabutebenkevu obweggwanga ali mu uniform omulimu gwakola ogumanyi oze omulumbye omusse omugyeko emundu ogenze naye era bujjukira wali mu lutalo lulyo lwekiyeekera byebyakolebwanga ebiwanirugwiro kulumba police post kujijjako omundu okuba basirikale kakati nga parliament kyemmanyi akakiiko ka parliament abakola ku byokwerinda defense and internal affairs oba select committee parliament yayinza okuteekawo ekimu ku bibiri ejjagenda ebuliriza ensonga eyo tuyinza okubuuza tebaita operation amaanyi agakozesebwa gaali gatya ekyo kintu kiki kirala naye kyenjagala atulaba akkirize nti bottom line gwe bwe lwolumba omupoliisi oba wamagye oba wa prison n'omukuba oba n'omuta n'omugjako emundu officially oba ogudde olutalo ku gavumenti tewali indicata ndala esinga kweyo ekyo tekituletera kweraliikirira ffe bannayuganda bagamba nti gavumenti yaffe badibadde etwala mu maaso naye waliwo bino ebyaguddewo olutalo ku gavumenti ffe tuli luddawo kakati kikuleetera kweraliikira olw'ensonga nti kuba balumba b'amagye gavumenti yasobodde okulukontaininga okuvulira balumba luli twala kwawo kulumba kulala nese abade balumbye Kasese ne balumba Mwaluwa ne balumba ekiti gumu n'olulali ate mayuge nayo bavudde ku nyanja ne bajja ne balumba aweraliikirira ndeka tukuva ekyabaddewo batulaze nti waliwo bakubirawo bintu birala ebyokwenda biri ki esebo omulungi atuba ku KTV nyongera kwebaza egatubale nnyo okutambula naffe ngenda kubanga ate omulamuko katono bumala ngenda kubanga nkomawo oluvannyuma lw'okuwumulamu kuno okutonotono mbaire nga kumone honorable Waira Kibalwayo Majegere
atubulire wa ICT atulakakiika ka ICT ensimbi bubalaba batya Uganda bwetutuuka ku level honorable kyagambye ffe tuba tuyitawo otubeera ne kamera zaffe nga zikola bukozi mya kiba tuba tuyitawo mu byokwerinda kampumulemu katono tomewo tovaawo. Onalagulira wamu nabo 217 banagagawara banabireta amaanyi ga Katonda gakuwamba ensi yakusanyuka ebyalo byakukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium nga 3 mu December. Kanyanjula olugoba olutebi Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda, Bishop Michael Chaze, Bishop Jojo Dochi, Bishop Richard Lutwama, Apostle Michael Chimuri, Apostle Salongo Ntare, Pastor Patrick Mwebe, Pastor Rebecca Madwega, abayimbi bonna gye bali tuva kumakya paka kumakya nalagula 217 okuyingira nusu 15 jangu tusabe mu kisaawe na Kivubo nga 3 December National Prayer Day. Ibanda, Rakai, Sembabule, Liantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esanikidde zinnayo. Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya wali engoye ezituukagana n'omutindo gwo okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey omuli dinner dresses empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna, eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Loom Street omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Okusabira abantu okubasiiga amafuta ogoba obunafu emizimu endwadde byonna byakusegulira. Amasanyalaze ag'omugulu gayite mu bulambo gakutule buli ekibadde kyakwata mu linnya lya Yesu omwe Nazareti, mu linnya lya Yesu omwe Nazareti, mu linnya lya Yesu omwe Nazareti. Kino kisimbiddwako mulaka mu ddoboozi ery'obwakatonda Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okumala wiiki namba wano mu Lunch of Fellowship Mengo Kisenyi tosuwa Lunch of Fellowship wamu n'abasumba abalala bangi okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 8 ez'olweggulo wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Ekyamagero kiri mu mikono gyo. Wow, ulala, abulukana mukama ibazibwe. Yefe abenyumba ya mchuzi ya Max. Mukama inabi atukoledde. Ngenda kuzomweza 3 mu December mwaka ogwagwa. Twaitugazi ya nsalo. Mukama nenumbe na kivola bakiyampa. Tuli babiri. Lwaki nedda. Jamu tubereyo. Bishop Kiganda ne mami Cindy Kiganda. Batulindiridde mukwano. Mwaka guno jangu tosobwa kubanga tugenda twagazi ya nsalo. Kakano tugenda kulumba, tugenda kulagulira wamu n'abafumbo, tugenda kulagulira wamu n'abazala abalongo fe tuli Salomo ne Nalongo fe batwini b'omwaka. Amina. Jangu n'abalongole n'abalagula. Towakana Bishop Kiganda jali ne Cindy Kiganda. Emiryango gigulawo sewa 12 egy'okumakya. Tukesa kumakya. Ekiro kyonna tugenda kubeerayo. Tugenda kula praise, tugenda kuba worship. Jangu tugenda kutuba kyakabi tosubwa. Wosubwa gundi. Olala ogenda kuwangaza. Bishop Kiganda tata wangala ngoyolesebwe bikulu ebituyimusa.
dadi muzeyo yambye nnyo eggwanga lino ekyana kivubeyo iti kyakwata. Kolisa nnyo mukomulamuko webali nnyo okubeera ku Kingdom TV ate mu program Kingdom Torch nange Omulangira Mwanda Frank tusabula otyo pakisa zibeera nnya n'ekitundu ez'ekiro honorable Waida Kyole Majigere honorable muwulidde nti ICT ayinza okutuyambako okubyokwerinda okulaba nga ate nga tutuuka oba oliawo ku ggwanga eryegombesa mu byokwerinda ekyo nga mmwe aba ICT akakiiko ka ICT okirengera Uganda etuuse oba tukyali wala nnyo ku honorable byagamba tuyinza okuba nga tuli ku vision 2060 yeetaagisa mukulu Nsubuga akubuulidde nga naye Uganda tuluddewo ate mukulu Nsubuga yali mu poliisi naye simanyi ndaba ate ababwongo obwogi ate bavaayo mu poliisi bajja mu byobufuzi bavaayo ne bagenda wakati ng'ebyo bandibadde nga baabikola infact Nsubuga by that time weyabeerangayo bandibadde nga bateekawo system zeezo nga bwayogedde ekituufu juzi twagenda Kenya akakiiko ka ICT twasokera ku kamera ezo zebakuba buli motoka eyitawo every minute buli motoka bagikapukyalinga naye kyemanyi nti byajjawo ebyo ICT we bamukozesa oluvannyuma lw'okusomoozebwa okunene okwali okubaddewo babadde babominga nnyo Nairobi okusinga ffe wano Uganda oba oliawo kyova ffe tulirakisinze simanyi naye nga akakiiko ka ICT twalaba nti tuludde nnyo okukozesa ICT okubanga Nairobi otambulirawo 45 minutes okuva wano okutuukayo noyinza okuloza bali USA oyinza okuloza bali USA balina n'ekibuga ekya ICT kyebateekawo bakiyita bakimana city nkyerabidde erinnya Konza bakiyita Konza City ovudde Nairobi odde Mombasa kitudde kuyiika 50,000 si yiika hectares 50,000 ffenna ffe tuteekawo eyaffe naye egenda kutula kuyiika 10 wano Entebbe eri Ntebbe ya gavumenti era twapaayo nga tumaze okukizaganya nti ezo yiika bazitunde tugule awalala oba tunagula nakasongola tugule ttaka naye bali yiika 50,000 ate ICT ate bakontrolinga kilomita 10 oluvannyuma lw'eyiika ezo 50,000 kilomita 10 wewawo ba private developers bagenda okuteekawo okubeerawo naye nga bebakontrolinga bebagamba private developer oyo nti wano twetaagawo ekintu bwekiti so ebyo byonna abaana batandikira mu P1 okukwata kompyuta balina bu kompyuta bu tabs tebalinga eno ffe tuli ku secondary ate nga secondary ezo ozisanga si zonna zimu na zimu naye eri abaana kuva mu primary 1 alina kompyuta ka kompyuta ke kano mu ngalo mwana atandika nako so ICT weri sente nga mukulu Nsubuga agambye weziri just gamba ku government njagala kino parliament ejakola ki ejakuyisa era otulage ki wanze ngenda n'engamba government ene eteeka mu sente mu ba technical people ne bagenda babweru ne batambula ne ba ministers esaawa eno nga bagambye baliro nti babaddewo ogenda mu minister ne bagamba abaminista basatu naye omulala ali Paris omulala ali Geneva omulala ali New York bagenze kuyiga naye lwaki ebintu ebyo tebabireeta ne batugamba nti notuwaako modo nti bannaye eno singa nga tugiteekawo
tujja kusobola okutambula ey'obwoka bwe tulina okutambula tutuuke gye bayita middle income gye boogerako otherwise bwe tunaabeera obubeezi wano nga tugamba nti gavumenti etuyambe naye nga n'abo abali suppose okuyamba nabo bagamba nti tewali ssente biki nga bakaaba tetujja kukolaki of course kino ekiriwo kitiisa nnyo nti tulinga afande naye kati nze otunuulira nti abasajja bajja ne bategeera nti tulumba Meja Mulamba alina motoka yabajaasi alina n'omujaasi bamukuuma naye abasajja ne bajja ne bamukuba amasasi ne bakolaki ne bagenda awo gwe lwaki oba tuti oba olina okutya ekibadde Kasese tekyabaddewo wiiki eno bakugamba mu maaki batta omujaasi batta abajaasi omuntu bwatuukira okutta omujaasi ne Minister of Defense abadde abeereyo abadde yakavaako juzi wano naye batta omujaasi omanyi okulumba omujaasi oli akunyonyodde bulungi wa security nti oba olumbye eki gavumenti naye abantu bebasi tebabase juzi bokka babadde bazze nga bajja nga batta twalaba wano ku TV nga abasajja bakuba abajaasi so tekigaana gwe omuntu wa bulijjo okukola ki okutya oba olina okutya infact nalabako statement gye bagisindika ku WhatsApp simanyi oba kituufu yali eva wa president nga ne president naye agamba nti wabaddewo obugayavu mu intelligence kuba ebintu bino byonna bibeerawo first of all BRDC muliwa DPC muliwa intelligence bano ba Giso kuba kati Giso yowokugombolola owegombolola amanyi buli kintu ekifa ku kyalo naye bino byonna bibeerawo obukundi buno bwonna bagamba kirumira mutima kuba ebyo tutera kubeera nabyo mu politics kati ife mu politics obeera n'erinnya kati nze nembeera n'emajegere nti erinnya majegere oli opponent bw'aba ayagala okujja asooka kutya erinnya n'agamba eyo gyengere asooka kwesiba bbiri n'alyoka akolaki n'alyoka ajja so gano amanya gabaddewo kirumira mutima information eyo ebadde ejja nga waliwo asirise busirisi takinga action oba kiki era infact bakugamba okulwana okwo kwaliwo juzi wano luvannyuma lwa lukiiko lwebagamba olwaliwo ku 21st November olwo BRDC lwe basituka ne ba DPC ne ba regional police commanders ne batuula ne bagamba nti tujjewo obukundi buno obwakirumira mutima kati we bagamba okujjawo obukundi obwo oli naye n'asituka mu mbere n'agamba n'abeesooka kyova olaba nti bakwata polisi yaffe anaaweya bo baali bakyapulaninga okugenda badisbardinge obukundi obwo bali nga bamaze okukola ki okutegeera so olaba nti tebali trained nnyo naye tebatubadde ahead ate nga ffe tulina okubeera ki ahead so ebyo bye baleeta ebirwanyisa bye bajja mu nkambi mu Paris ebyamaanyi SMG RPG ezemundu ezesefulia olaba nti okubanga zibadde mu mikono eyo intelligence semanyi kasepiki olaba eryabagambye nga ate oba olubiri lwakwata ate emundu zivayo zitya nga zinyirira jambia zivayo zitya nga zinyirira of course argument eyo naye yabaddewo naye ebintu ebyo batulaze byonna bibaddeeyo intelligence ng'eriwa tebibaddewo mu nnaku lumu bibaddewo ebbanga ddene ate nebeerayo negundi issue endala fact endala nti region eriemu naye almost buli district erina kingdom wakati bundi bujo erina kingdom erina omudinjia Kasese erina kingdom erina omumbere then eno etoro Fort Portal nabo balina gundi so kati awo nawo wabeerawo obuzibu wakati kyetaaga n'olaba kati region ng'emu alisi nebeera n'omuntu omu naye kati bwetwobeera buli district ng'erina omuntu kati jjukira obukulembeze buno engeri gye buwooma omuntu aba ayagala ataabuuke wano atandika okuwambako eri naye nga bw'omanyi nti omuntu ne bw'aba nga alina ettaka lye jasi kumuggyako kantu katono bwe kati luba lutalo so nakino kye tulimu ekyo olaba nti kireeta friction y'amaanyi
oli agamba abamba bagamba bakyagamba nti ye kabaka waffe nabali bagamba ntulakyagamba nti ye kabaka waffe bali bagala babeere bali nabali bagala babeere bali naye atajjukira borders zaffe tojja ku restricting ono kudde eno kitegeeza aboono bali eno n'aboono bali ono naye ng'ono agamba bano babeere eno kitegeeza abajja paka n'eno ekitakkirizibwa as long as the borders are concerned. So obuzibu bwonna bwonna olaba nti buleetawo friction nga bwetaaga okutereeza amangu okulaba nti abantu bafudde abapoliisi babo bafudde teboogera namba y'abajaasi tebajogera naye namba ya poliisi bafudde abantu ababulijjo bali ba Royal Guards bafudde bayitirivu ate bayiwe waffe Busoga twazisa abapoliisi abo bangi oba oliawo embeera bwe naaterera tujja kubuza poliisi lwaki Abasoga bebateekamu embeera bwe naaterera tujja kubuuza lwaki Abasoga bebabeera mu kifo ekikyamu kuba emabige twaziise eiganga twaziise awo bonabona babaddeyo Abasoga olumozi babadde bangi ababaddeyo e Kasese. So ebyo byonna olaba nti Kasese yokka abantu abafa si ba Kasese yokka olumozi Uganda yonna ne mu north naye batuteya abapoliisi abafiiriddewa bafiride Kasese. Okay, twese honorable kinyagala kusema kiki ekino kukolebwa ngomukula buko abantu n'abalire no Kampala abadagenda bulungi mu parliament honorable afa tugamba ki ekirina okukolebwa fe kiki tulina okukola kuba kakati wakabeerawo reports eziwera era waliwo ne report ey'omukulu Kajura eyateekawo Mumbere by the way nga bano baganye mu Kajura n'anoonyereza n'agamba okujjawo embeera eno teekawo Mumbere so ne bateekawo Mumbere bataddewo Mudinjia parliament baali abateekawo ojja kubuuza ojja kubuuza ekyo kiterekera ensumu ani ateekawo kubanga eno mu Buganda azaalibwa ekyo kiterekera ensumu ganze kankubulire nti babataddewo kati babadde bagamba nti ate bateekewo komiti endala egenda okukolaki okuwuliriza ne tugamba nti nedda obukiiko bubaddewo bungi just oba bwoba oteekawo akakiiko katunule kuki kati nejjukira ne parliament eno kuba ono omubaka oyo omumpi gundi Nzowu yali aleese question of national matter of national importance akakiiko ka defense akakulirwa omukyala n'abakoba ne katandika okolaki okunoonyereza era babadde bakyawandiika report olutalo nebikola ki nebeerayo so report eyo weeri so kati nga bagamba lwaki ate bateekawo akakiiko akalala akagende kakole ki so parliament yakkiriza nti akakiiko kano kagende mu maaso era bakkiriza bagenda kagattako bamembers nga 5 kaleete report eyo tugidebatinge tulabe nti so mu kudebatinga report eyo kyemanyi nti kuba olaba kati waliwo obunkenke kati abeeri bakyali bakambwe kuba omuntu waabwe ali mu kkomera so kati tomala gagenda bugenzi nebabeera nga njuki so tulina okuteesaganya okulaba nti embeera edda mu nteeko oli bamutadde nga parliament yali eteesa nti webanga waliwo okuteesaganya omukulu bakole ki bamutette tulina bwona ateesa na muntu okumenza ng'oli ali muki mukomera so eyo starting point nti ono mute then tuteesaganye tulabe Mumbere naye kuba kati kyetusaba Mumbere naye alina okukakkana ababaka kubanga olina n'ogenda even political ababaka abaveeyo ebuzibu buliwo nti bona baki FDC bona ba FDC kati oluusi bajja ekibiina batola FDC ne bagiteeka mu maaso oluusi ne kiziba ekkubo eryokwogeraganya obulungi ne babeera emotional mu luzungu kati ne babula naye tugamba nti n'ababaka nabo babeere peacemakers nabo baveeyo balekere olulimi luno olukumamuki omuliro badde ku menza nabo kuba abantu bafudde abannayuganda kyemanyi mwowo abaafa muteekwa okuba mulimu wadde ngeriyo FDC njerere muteekwa okuba mulimu n'ab'NRM ate batugambye notugamba nti kati w'NRM eri
toyogera bagamba gwe government ye yekoze ki yesibye omusajja waffe so obuzibu obwo nabona we buli so ne bano ba political leaders ba MPs balina okuvaayo badde ku menza tutamutogera olulimi lutya lumu berenga kitwagala dembe. Okay, omulungi atoba ku KTV nyongera okwebaza ennyo olw'okutambula naffe mpaka essaawa zizo zitambula ne Mwanda Frank ate ne Honorable Waira Kyolo Majegere ate ne Honorable Simeon Subuga abwetu tutambula tuli ku nsonga ekwatagana ebyokwerinda osobola okweyambisa essimu zaffe kweri ku screen osobola okubanga ate obuuza ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza noti musaba noti emu 2-3 enamba yaffe ey'essimu gyosobola okubanga ate okubako n'obuuza ekibuuzo kyagala okubuuza ku nsonga ekwatagana n'ebyokwerinda bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye ensonga eno twaginokodde tubeere nga tugiteesaako nyongera okujjukiza ngenda kuz'omwezi 31 Desemba tugenda kubeera mu kisaawe eky'Nakivubo Bishop David Kigande Bamisindi aweza mukama walabanyi bagenda kubeerayo bagamba nti olagula nabo abalagula they prophesy as you also prophesy lwekyo mwaka 2017 bagamba tugenda kubeera mwaka gwa buwanguzi era afuba nnyo osobola okubanga obeerayo wano okusaba okwenjawulira kukyagenda mu maaso kusana kwa sente mu kisingi sabiti eno yonna osobola okubanga ate ojja nobeera nga obeegattako okusaba okutandika essaawa emu mpaka ku makya essimu zaffe kwe ziri ku screen osobola okubanga oziyambisa olina kyoyongera mpozi njagala okwongerako obubaka mulange nga bwatambisa ensonga tulina kwegamba okuddamu okutunuulira abakulembeze bano ab'ensikira obukuumi bwabwe security yaabwe nyakukoja okulabirako mu ggwanga nga South Africa waliyo bakabaka bangi wabazulu wabaswazi wabaki naye nga gavumenti izokola central government yevunanyizibwa ku byokwerinda by'abantu 100%. bwafuna obuzibu era central government batunulira naye kati bw'oba wadde osoma ebiri ebyali e Kasese bagamba nti ate Royal Guards babawandiikanga ate nga bangi wakati omuntu okukuuma ekira personal security ali baleta sizable number abasirikale 10 babakola kibamala naye olwati kati balabonabona abangi kiki baali bakola mulimu kyanaku nti bonna abasinga batemulwa bafiira mu kasamba tukakaliyo naye nga ensonga enkulu kino kulaba nti tukiziiza obutaddawo nti gavumenti bwekobuza endebe muobuki obukuumi obumala yabamanyiddwa abateeka webeyo esimba kisira obukuumi obwo noga nti obakyabazinga kabaka amabunyolo agambye okubuuzi ani ateekawo okuteekawo atya bufuza besikira ani wakabaka umanye emyaka gyebumaze wano wakyabazinga myaka na myaka so ekikyakumalawo ebintu biriwa ebintu byo naye kati nekirala ngaera omuntu mwonalebo kywalayo bwakugambye nti okusomozebwa okuliwo nti abakulembeze banabyafuza abalonderwa abantu abalina kyaita people's mandate e Kasese tebawagira gavumenti erikomereza kati bateekawo embeera yona omanyi ebyobufuzi kuba abamukazi mujja tewali mukazi walwala mujjawo so kati abantu bano bebalaba akawo embeera yona eriwo baba bajagala ojeyambisa okulanda nawe kati gavumenti mujje muziremu kuntoliza kikkiriza so eribaddala nti naye eribaati ensonga nkulu nyonyi so kati bino byetubulira oba byosoma ira republic biki ebintu byogamba tebiriiyo era kiba kibi okulowooza emisana nga ate ngaotambula kubanga wakati gonange amawanga gona gasobodde okulwana negetulako nawoga nti South Sudan balwana emyaka 25 ate ng'ensonga yabwe yaba yalimuki erimu eggulu naye kati byolasimayani ira republic sima biki ebyo zala abantu babigira babirowooza naye obeera nebukyenjanga gwe president w'eggwanga Uganda commander in chief of the armed forces peza kukiza wadde ekyalo ekimu bwe kityo kukijja ku ggwanga kituufu. Okay, honorable Twenzenge, isimu kwe ziri ku screen yosobola okubanga oyitako n'obeera ng'obuuza ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza honorable Majegere oba honorable Simon Subuga osobola okubanga oweyambisa esimu yaffe eri ku screen eya noti musanvu noti emu 2-3 osobola okubanga ate obuuza ekibuuzo kyagala okubuuza abakulu bano bajja kubanga bakuddamu buterevu.
ate nga tunaba kujjamu nze ndaba bakabaka babakyabazinga abakulu b'ennono bonna bakuumibwa basirikale baki ba gavumenti kati kino ani yagayaala okutuuka ku ekyo bonaffe era twabadde nga bwemugambye twabadde nekyabazinga naye nga alina abajaasi baki ba gavumenti egamba nomanya unity eyo kwegamba kulibeerako abamonitoring amanyi n'omukulu engeri gyali naye kati bano abali eyo naawe gavumenti osobola kubeesiga bulungi omanyi otyo babakuuma bulungi omuntu omukulu w'ennono oba omukulu oba kabaka oba kyabazinga okitegeero kya ba gavumenti ovunaanibwa okukuuma security yaki y'omuntu oyo. Honorable w'ensonga gyenjagala okuleeta ku nsonga zino eza security nga ziri awo nga banaffe abamasimu bongera okubanga bakakiriza. Honorable olwo abantu kyempulidde nga bakulenya aga nti Honorable wali majegere agamba ati abanaffe tubatwale mu magye bawerezi bakole kubwerere era banyiza naye bagati ayinza okuba ayagala babeere bamu kwabwe bagenda okutwala kasese wamanyi bakole training actually basasule gavumenti oliteeka buli ali mu monitor naye monitor oyo yawabya nnyo ensi headline eyo yakola bulungi okuinforminga abantu naye ate yawabya ensi ate enkeera n'ayogera ati nakotinga minisita nti minisita yagamba nti etteeka ligamba nti abantu bagenda kukolera bwerere era bagenda mu magye so tekyali kituufu era minisita abanga kituufu nga yabyogera minisita oyo bangamba minisita bangamba honorable bakafuzi wa Leba nti yagamba naye kati ye yayogera bwogezi n'agenda mu mawulire fe abaleeta ebbago wetuli tatukubirangako simu tatubuuzangako kutegeera direction y'ebbago ligamba ki naye jasi genda ku ŋŋambo tosobola kutambuliza ministry kuki ku ŋŋambo okuwabya eggwanga so fe ebbago by the way ddungi nti ligenda kuyamba abaana baffe babadde bavanga Makerere mu university n'amayunivasity amalala amatendekero amalala omwana n'atambula mu myaka 2 myaka 3 omwana talaba ku mulimu ate bwafuna omukisa ne bamusaba experience ya myaka 5 gy'atalina naye nga lino ebbago ligenda kusobozesa gavumenti okulaba nti egenda kujjanga abaana abo ebava mu university graduating ebapulesinge ebagabe ebagabe mu bitongole ebya gavumenti n'ebya private era ebbago eryo ligenda kuteekawo ensawo fund nga omwana ono makyazi afuna kye bayita hands-on training afuna training naye asasulwayo ensako entonotono egutali musaala naye ng'ensako esobola okumukuuma era ekintu kino olwomunsi buli omu afunamu omwana ono afunamu gavumenti efunamu omuzadde afunamu n'amawanga agali ku mabbali districts katugambe ebyalo ebiri ku mabbali bajjukira gavumenti ejja kugaba egaba ono omwana ekabalule egaba omulala esoroti egaba omulala embaale mu madistricti mu bitongole ebyanakyewa okimanyi nti eryo sente zebatera okuzza buli mwaka nga tezikoze olwokuba abakozi tebaliyo sente abantu tebamanyi nti gyezikomawo obuwumbi n'obuwumbi bukomawo mu ministry mulimu ministries nga zirina ebifo biri awo naye nga tebasobodde ku attractinga bakozi naye nga jjukira bibeerako ki esente genda mu landis wano tebasobola kuteekawo valiwa tebasobola kumufuna tulina health center force ziri eyo tezirimu ba medical officers naye bano abaana bajja kubeera ready okukola ki so gavumenti omwana abazadde kuba kati kibeera kirigwa omuzadde ng'oweredde omwana naye omwana n'atandika okutambula ali waka anoonya mulimu so ebintu bingi era ebbago ku end of the year ligenda kuba omwana ono akoze certificate bagiyita certificate bagenda mu ebbaluwa bagiyita certificate of service national service eraga nti omwana ono akoledde eggwanga lye era bw'obanga olina certificate eno tetusuubira muntu ate kusaba ki experience so ebyo byonna binaabanga bikoze ki era omwana ono bw'aba akoze mu kitongole ekyo naye ng'emirimu weegiri mu kitongole ekyo ate tolina kulanga ki
mirimu mweragana companies okulangira yes eteeka ligenda kirambika babalanga internally abaana abo bakola ki batwale kuba ba trainees omanyi bulungi ki babanga talina bumanyirivu then ate bumanyirivu ki bumanyirivu olwedde talina kyoyagala omulabi amaze okubanga letavuddeemu ebyo nabyo tugenda kubitunulamu naye nga on principle tuba tumaze okukola ki okukirizaganya era ebbaga eryo litunula ku kye bayita domestic capacity building bano batawanambu bagoba bachina na bayindi lino ebbago ligenda kukola kuba ligamba nti emirimu 90% 9 ku buli 100 emirimu egy'omu kitongole ekya gavumenti n'ekitali kya gavumenti naye nga kyekwasa ku gavumenti kuba eri ebitongole nga si kya gavumenti naye nga kifuna contracts mu gavumenti emirimu 9 ku 100 zibeereza abaana baki na Uganda 10% ebeere expertise eri gye tutakola ki obwo bukugu bwe tutalina so ebintu bingi ebirimu nti singa nga alina abaliyisiddwa abaana baffe at least tujja kufunako obuweerero nti abaana baffe basobola okubeerawo era omanyi magamba nti omusajja gyagenda gyafuna ekkubo erisobola okumwongerayo omuntu ono tusuubira nti omwana ono mu mwaka ogumu guno aba asobodde okukola network era ebiseera ebisinga oyinza okwesanga nga omwana oyo asigadde naawe waba tasigadde awo naye naabanga alabye eki ekkubo okusingako omwana bwanaabeera eka omuzadde ogula mawulire onagula mawulire paka ddi omwana afune akola application tutunula ku sectors zonna tutunula amagye tutunula police tutunula agriculture tutunula education tutunula health amalwaliro sectors zonna kisinziira omuntu gyakoze ki yabayagalasoolaba nti waliwo distortion yamaanyi naye nga bwekiti wekiri just briefly bwekiti wekiri ate tufunye ebitongole bingi ebirwedde otwegattako bifunye interest Uganda Law Society egambye fe mugimu tujja kujja tubayamba okuzibikira ebituli Federation of Uganda Employers kyekyo kitongole ekikulira abakozesebwa no employees or employers Federation of Uganda Employers abakozesa nabo bali ready okujja batekemu input yaabwe ba union trade unions ababakozi nabo bagambi bali ready okujja so abantu bali interested nnyo okujja okuteekamu balabe nti ebinyusi byonna tubiteekamu tugenda okuda floor parliament nga ebituli byonna tubizikidwa twezege honorable Waira Chore Majegere nagambye nti tutambudde esawa zimaze okuba nga teziwera wenna okuba nga nsibuli njagala honorable Majegere asibulira abantu bano akadde kaweddeko kale teyanziza abatulaba mwebale nnyo kubeera naffe fe parliament wetuli emirimu tujja kukola parliament mugiteekemu bwesige muleete ebiteeso byonna by the way abalonzi be bazimba omukulembeze omulonzi omukulembeze buli lwayitayo mugambe kino mugambe kiri mugambe kiri omukulembeze oyo ajja kuteeka ebintu ebyo wamu olabe nti oba oluusi muvuddemu etteeka oba alina engeri gyagenze mu gavumenti nafuna nalobingayo kyalobingayo nakuleetera nosobola okuba nga mubeerawo ng'ekyalo so webale nnyo bali ddala kwanti tukyaziza nokubaka munnange okusingira ddala kyenyagala okwongera okugumya oba nokakasa abatulaba bannayuganda nti nze gavumenti gyenkoleddemu ng'omusirikale nyina omuntu kyayita confidence and trust nyina obwesigwa ebitongole byaffe bikuuma ddembe naddala amagye naddala poliisi era ndi mumalirivu oba ndi mukakafu manyi nti bagenda okukuuma eggwanga lino ebyabaddewo naye nga embeera eraba nti gyokwerinda bwebiri abantu bakola mirimu gyabwe ekyo kyebatuna okulwanako ennyo era abantu bembagamba nti mumbeera kyo bambeera ki lwana okulaba nti olina kyokola kyona kino kikuleetera sente kwagwe nebunogera omanitirabuza abantu afe basika nebakuŋŋanya mubutawuni awo bali ku myeso bali kuki emboozi negenda nebanyumya olumunsi olunaku lwonna nebava ku kyokukola emirimu so bwebanga buli kimu kiri mulaala byokwenda biri gulugulu omuntu wabujo kyolina okukola kwekwekolera ofune sente naawe ogenda mu maaso so bali nnyo badde okubadde tukyaziza era tusaba Mukama Katonda abadde batwala n'abatuwuliza abatukumire
Okay, twezege omulungi abadde atuba ku KTV kwebaza nnyo olwokutambula naffe paka essaawa zino. Manyi nti banyumbadde n'ebibuzo byammwe naye ate bikitya bayingine bakyakola buli kisoboka okulaba ebyuma ebyo ate byongera okutereera. Njagala okubaza Honorable Waire Kiwalabye Majengere ne Honorable Simon Subuga olw'okubeera ate njagala okubaza ne bannaffe aba kamera abeerawo okulaba nga ate buli kintu kyonna kitambula bulungi. Producer Jorwamulayo kwebaza nnyo olw'omulimu atera gumukola ne management yonna ya Kingdom TV KTV. Mwanda Frank bwe tubembadde nga nkugamba nti ngenda kusomeza 31 Desemba tubeere mu kisaawe eky'enna Kivubo. Muswe bulungi mweraba. Patrick Coins mwebe nga nze nkubu